Olugambo lituta fene tutaba ku TV twatukola lugambo ze ne road Mbabazi nenga mukulike nnyo ewaka bako tubajukiza muno Harold Travel Consultants bachali naffe King Montage Studios bachali wamu naffe ate nga tukyagenda maaso so ekivu kya sala noza wekito kitambudde ate kyekira nga twasanze Weasal manizo yawaddeyo ayinza obutabayo yayimbye wangwabira ndi ndayinza choboba yawola bakamiri Weasal abaawo ate paraso naye abukinga bookinga kamiri obera ku buy one get one free Gambo bya roda Mbabazi si byange awanu Weasal manizo nanyini bakyala agamba Weasal wabeera ne mu nyumba basula wamu angamba mu ku performing ngambye buy one get one free banga pizza promotion so Weasal yabadde agamba kikulu no kati Weasal manizo oyo golaba agambye alina ennyimba aleeta ezo wadde asumula aleeta lumulu era agambye banayo mukama asigale nga awumuza radio mirembe agambye banange omusajja mumuleke yafa Chameleon. That is the reality radio. Radio. Yafa, that is the reality. Ngenda nento oluyimba nebagamba tenga tuulira ngani nga radio ayimba okitegeera meaning those songs were recorded before, I guess. Yeah, there was a lot of music that was recorded before, demos. Pending music. Pending music gundi era waliwo n'olutalo olwokugamba ani bad disc bagamba ko saha ya jibba muyayibira bumpala bucho buyimba wali bungi amundu mayiwe ne bagamba te paraso yaja amundu mayiwe simukadde ko gundi nedda nyabo then paraso yaja nakuba mpalavu byani awujuke yakubira nyo buyimba ne tugenda wala mu lockdown bagamba ate paraso yajina olwokuba yali afumye nyumba eza kirasi chaga yaleta kalyaka oli omuvubuka chali wange sama soldier bagamba ate chaga ya kutenyimba nazo wasama Nesa soja muyimbi mulungi kituufu kugamba yali awo ya mu voice waje nayimba yawo akagamba ati baziguziza liyamu kugamba buli yavanga ne music nga quality nga mulungi kabagamba we batu kati Weasal church genda maaso munanga Weasal tugambye ayine nyimba ne Karokasita Mama Sita nani atakole agambye ayina collab nyingi naye ndako ani atakole collab ne Karokasita she's just giving people opportunity. Who's giving you an opportunity? Why not also there is a because okay, this is it. Oluyimba aizo kwa yetaga opportunity Karo collab ya Karo ne Vika ne Winnie Nwaji is a massive collab before ero red oluyimba right at the floor pinze right at the floor pinze so kulumanya obulungi Karo kyali n'okulumanya olulungi okululya ku chats na ulia remix nze na ulilo lwa Karo kusooka then lima cha olala right na collab this year aina nenga nze siri manager w'abayimbi gobuzi just mbuuza nti tuli mu kunoonya ogambye aina collab nyingi yetaga opportunity aina Gravity aina Fake Maika aina nyimba ziri awo nno nyingi alinga nga Karo Nantovu naye aina gundi nyingi kwabale kugera ku Karo alinda tontwala wa Karo gwe kumanya olugambo olwo kati soka tugende wa Weasal manizo atu yakyakuba abakyala nze namulabye wano bambalabe obanga kubengolo yakudde ku muntu omudondozi namutujja katulabe Weasal byayagamba tukomewo imbere yo mu America namwe sibalabayo kuba mukyalo tubeera mu nenga mbeerayo awe manye byokuyiya nawe nga bwoyiya bega waliwo kamedia olukadde ku makyalo nga katutrendinga nnyo ng'oli ne Karokasita lwaki wagetinze emotional nnyo Karokasita muwala wange tuvudde wala nnyo fenna so wendaba nga ali successful bwati kinyumira kuba njagaliza amabega upon self Karokasita yongera fire omuntu abeera real akaaba namwe mukaaba ekiro sijja kweyongera namwe mukaaba gabadde maziga ga ssanyu Karokasita toyagala nnyo namugamba ngambo ajja kimakinga one day nga yalowooza nnimba nenina lowooza nze ninga taata waabwe so I'm happy to see her do kyakola radio balina omwesonyiwa nawumula mirembe nze gwe mulina nfulumya n'obuyimba ne bagamba kusima mpulira mu radio mulekawo mule mirembe this is reality tulina kolabo nyingi nnyo just tetunafuna budde kwatagana tulina kolabo nyingi nnyo okubanga mu quarantine nga tuyimba naye Kivulu Manja family of course abantu bamanyi they are waiting tuli mu kutegeka tuli mu kitegeka
tuli mu bategekera tetwagala kupapa nenga bafanzi baffe bo webali we tunaabagambira nga basembula embalasi wegaana nga tuginyola omukira zamanja bbawa lwe naabaweera ndi mu kutegeka naye naye nga nja bbawa we naabaweera manje famire wamma abantu batuwagala kyenkugambe wentegekera bajja kujja mu bungi nnyo ne Tanzania ne Congo nga bwe bakoze leero babeerawo mpola mpola teri ajja kunsobwinga nga nduddewo okubategekera sho so wamma anytime anyway anze ng'omuyimbi amanyi okukola oyo zaafulumya ekirungi nnyo ne bulijjo size nninze naye nga kirungi eziba zaafulumye nzaagala era nga nkukumye era mmanyi ntekadde mwattu kajja tusisinkane nkubuze akabuzo obeera otyana igwe wembasiriwo obeerako kacai ne basaawo sukali ne beerabira akajiko wulira nyabo bayimayimo wekipempewo tebazina ku kipempewo bamuzinanga bwe bati namukakanya amagulu aga amazina bangamba gabasezi wakulirawa sinansana ate ebiseera nansana bagamba nga walingayo walingayo mubitwale eri munaeno nebola batukomyewo mu vaibu nebatwalako mu kipempewo wali kulwemba namakula ndoza tujja batwala eri mu luseetule tolaba kati eyo tumuleke kati tugenda kwa mayimayima bwekipepo munange fresh kid nga tatugamba alina kolabo the legendary alina kolabo ne Chameleon remix yaki eba remix eba kolabo yakipepe tusoketo eba remix era eba collaboration ndio limo luinzo kwa renkana fresh kid obukulu nawe lumusinga alubenkana lwa mwaka ki 2 fresh kid ine myaka emeka fresh kid mwana mto nawo emyaka ngako nawo gambo ine myaka nawo gambo ine andi ne myaka 2 mugumu kati fresh kid ozaine emeka simani tolaba katuliza yango olumba lwekane fresh kid obukulu olulimba lwa 2 3 oba 4 awo terusuka fresh kid wadde fresh kid byonna Google yajja kututaasa kipempewo naye kale neewuunya weewuunya ki nti info lwaki producer teyamukuwadde kipempewo wajjo kipempewo kati mulaba wa 2,200 wabere 15 wano jojuzi wajuzi wadde ogamba kasobuza gwanze nkutunuulidde mayima wekipo ne balyoka bagamba afulumiza oluyimba bamushutingira wano mu gardens zaago anti wano nalina katuula P7 so n'olw'ensonga ezo omukulu Chameleon yasiima after night gy'abeera nayo mu bbaala erisangibwa wali Emengo baliyita ebbala erinnya liiva mutwe abeerawo ne night every Monday so fresh kid passed around just okumubongako since they're in holidays and he behaves like an executive like a star. He was a VIP on that day. Chameleon welcomed him. So as Chameleon was trying to entertain some of his revealers, visitors, nagamba fresh kid, why not? Tukube muko ka freestyle kati niwatekayo limba niwatekayo gundi engoma yachi fresh kid nachitula bulungi. So that was the beginning of that collab, of that remix. Checho chebagamba opportunity will find you on the dancing floor. Echatewe kumira wakatontabula tontabula kulaba nkona nayenze siva wako vake wako utambule muko no chegamba you never know opportunities may find you where you opportunity can never find you in your house. So fresh kid he moving out from Namungo Nansa Nijabera ku Mayembe na janti na wes Mayembe kwa Ivole manyanti la Mayembe Ivole gaba Mayembe Nansa na kwa Ivole naja Mengo kati nze bona funa collaboration kisiri muyimbi uyinzo sanga wana ateka red carpet events ne bakuwa gig Ochitegere nalabe chaliwo Viviana Indi ali UK. So you never know. Abantu ba meeting ila mu nyumba. So nebirala lisotandikirawo. Ninza funa mubezi aja kunsanga munju. So katwe fresh kid yatugambye ebintu bingi nnyo about this collaboration. I think omanyi mulimu omuntu akuwa collabo ngegenda kukolera. Nemba muno omuntu akuwa collabo ngate egenda kussa wansi ngegenda kufuukira obuzibu. Kashi ola for fresh kid's sake kino kigenda mukolera nebwe lunaba terutambudde oluyimba dulo lugenda kutambula. No, I'm just saying just in case kitegera nayo nate lutambudde
already mileage nene nnyo to make a collaboration or a remix with the legendary Dr. Joseph Mayanja. Nonyeza oluyimbo twatukomawo nalwo. Nenda kuyigiza Kipepewo emabegeno tugende okudda ngomanye zina Kipepewo. Neze manyi kali akakawa. Kali guno gwe nkubye. Kadde balato musituke. Ndawanafu.